tulina abantu ba mitendera esatu waliwo abannayuganda ababeera mu countries ebweru naye nga kyokka ffe tulinayo embassy ate tulinayo ne passport center okitegedde eyo category esooka y'abannayuganda abaali beetaaga service emu category eyokubiri tulina abannayuganda ababeera mu ggwanga nga tetulinayo passport center naye tulinayo ki embassy okitegedde ekyokusatu waliwo abannayuganda ababeera mu mawanga nga tetulinayo embassy tetulinayo passport center okitegedde emitendera esatu akati netugamba abantu ne babanga nga baji mukomewo nazo passport kyokka kukomawo bukomi bw'otuuka wano ng'oprocessing eno empya obuyambi bwe tubawa bwe buno bw'oba olina passport eno tokyusanga obeera mu ggwanga category emu nga tulinayo passport center tulinayo embassy genda ku mukutu ojuzemu ebikwatako omukutu gwa www.passports.go.ug juzaamu ebintu byo ofune appointment osasule ogende ku embassy ku passport center bakolere ki bakolere passport omutendera omulala gwokubiri abannayuganda abali ebweru nga tulina embassy tetulina passport ki center ogenda kyokola bw'oba oyagala kusaba passport genda ku mukutu saba passport yo ku mukutu sasula oyinza okusasulira ku mobile money oba ku visa card oba master card ebyo byonna bikola send wave ebyo byonna bikola oyinza okusasulirako passport yo kati ajuza ku system amala okujuza nabiprintinga nga bwolaba zino no printinga forms z'obulungi nogenda ku embassy ne bakukolako ka interview gamba mwami kisibi oli muganda oli waawa wedira ki bisoka ne bakuterako ebaluwa ya recommendation ono abeere no Abu Dhabi naye nga muna Uganda recommendation nokwata ebintu byo bulungi ne karisiti kosasulideko ne passport yeki enkadde oba photocopy noteeka mu envelope noteeka mu courier tugeze nga kafaananyi kwekali courier yinza okuba DHL tulinawo ne RMX tulinawo n'endala zona noteekamu enaku ezi nga biri wano woyingidde wano osanze motoka ya RMX eva ku delivery nga kati bags ne bags abali ebweru abasaba passport abali mu countries zitali mu passport center bw'oba oli mu country nga telina mu embassy kyokka telina mu passport center ng'omu yankubidde ndowooza wa Sabia yagambye nze ndi Sabia tetulina embassy tetulina passport center naye njagala kukola passport ne mugamba kyokola ogenda ku mukutu no applyinga no sasula ku mobile omala okusasula no printing ebintu byo obiprintinga no kola ki no biteka mu envelope no byatachi no teka mu envelope no teka ko passport yo no giteka mu no tusindikira wano tulina wano call center tulina ko email tulina ko call number tuyinza okukubira ne tukubamu bye tukubuzaako nga 2-3 ku confirming anti information ene vudewa wa kisubi nga tukola passport tumala okola passport ne tuteka mu envelope ne tukisindika n'ogifuna kakati bw'oba oli mu bwangu olina ofuna emergency oyagala kukomawo ofiiriddwa oli mulwadde oyagala kukomawo ewaka kyokka tolina budde obw'okulinda kugenda kwemba amini kufiiringa ini n'okusaba passport kyokola oripotinga ku immigration y'eggwanga eryo ekitegedde nga kati Sabia ogenda ku immigration office ya Sabia n'obanyonyola n'ogamba nze ndi muna Uganda passport yange Yiino country yange eggwanga lyange lya stopinze okukosa zino passport kyokka nzirayo ewaka ne bakuwa ekipapula travel document akati kyokka condition eriemu ndi bwe bakuwa ekyo ekipapula ojja nakyo ojja straight waka paka entebe tobaako walala ekuleta straight kiri one way
ate era bwotuuka entebe ku airport nga bagikujjako bagikujjako nga bakyonona bakisanyawo gwe ng'oyingira ng'otandika ku process ya passport kati passport eno gye twalonzinze last week eyawukamu nene ebadde 2018 twagaba eno bagiyita electronic paper based eno gye tulina kati badde etambula eno mugiyita mutya electronic paper based erika kapapula paper based page ena papula kati gye twalese last week tukiyita electronic polycarbonate eri plastic ekirungi ekiriwo nti bw'oba olina eno passport tolina ate okukomawo nti okyuse naye ekola until expiry eno yaffe ebaddewo eno ekyakola eno bw'oba olina eno enkadde totawanya komawo passport zino zikolagana wamu eno passport empya neno passport ebaddewo ya paper based zonna zikola n'olwekyo bw'oba olina eno passport eno paper based tolina kukomawo actually tetu-encouraginga omuntu yenna tetukikkiriza okukomawo nti okyuse okujjako ng'ekubuuzeeko oba egudde mu maazi neeyonooneka awo wetukkiriza ku processing la passport naye byokujja buuza nti kati engeri gye mwalese zino nange njagala nfune eno empya tetukkiriza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wayamu n'omwogezi wa Ministry ya Internal Affairs nga ye mwami Simon Peter Monday twawulidde nti waliwo enkyukakyuka ezazze mu passport. Twagala okwongera okumanya nkyukakyuka kyezo era za-affectinga zitya abantu baffe abali wano n'abali ebweru okutwaliza wamu. Okusokera ddala waliwo abantu baffe bangi bendabye nga beebuuza oba passport enkadde zikyakola oba nedda. Nina bendabye mu Buwarabu, nina bendabye mu UK, nina bendabye mu USA, bana Uganda. Naye nga beebuuza nga bagamba nti nsobola okudda e Uganda, nsobola okutambula nga ndi ku passport enkadde. Njagala kutandikirawo wennyini. Simanyi oba mulinayo n'empya oba weebali nnyo mwami Kisubi. Mu mwaka 2018 ndowooza exactly gwali mwezi gwa December ennaku zaali nga 8 twatongoza akatabu ketuyita East African Passport. Katabu kano nga kafaanana we kati. Twatongoza kana akatabu kekadda mu kifo kya kano twali tuyita kano aka bululu omukwafu ono twali tuyita machine readable passport. 2018 mu December. Nga ensi bwetulagira nga ekitongole ekitambuza ebya passport ekitongole ekitambuza ebyenyonyi n'entambula y'abantu. Passport eno okugikola sebo si tomala kazukuka kumacha nogamba kati kankyuse passport nga Uganda. Waliwo emitendera gyoyitamu, waliwo ekitongole kino okuwa olukusa olukyusa passport ne bakebera ne bekenenya kino omutindo acceptability okukkirizibwa across airports. Akati okukyusa kano akatabo kuva kano aka machine readable kyaja lwakuba nti airports ensi yonna zaali zikyusiza technology asoma passport nga zimujje kuwono analog oba mu Luganda tukita technology omukadde ekituufu. Akati passport nga tulina okuzikola zibeereza digital ng'erimu chip, erimu electronic chip nga bw'oteekamu esoma amaaso
nesoma ebigalo byo twegamba ne kiba kizibu omuntu yenna alowooza nti ajja kukicupula amangu ago ate ekyo kyajja bannaffe waliwo abaali beefunyiridde omuze gw'okucupula passport zino enkadde zino kubanga passport zino tezaalimu gyetuyita fingerprint bino ebigalo tebyalimu iris amaaso tegaalimu kwe kugamba nti katuyapuguredi nga tulize ku zino passport ng'ensi yonna bwetambula by the way ne America yakyusa ne China nekyusa ne Denmark nekyusa ensi yonna yakyusa passport South Africa actually ne America balina passport empya kati gye batambuza empya akati bwe twakola ekyo 2018 ne tuwa Abannayuganda ekiseera kya myaka ebiri nga tubagambye passport zino emyaka ebiri ngo bw'oba olina eno weetereze mangu noonya kasente okyuze okole ki odde kweno passport 2019 nga tutambuza abajja naye mpola 2020 bwe nga tulina nawo kuzirekerawo kuzikozesa kuzisiizinga covid nayingirawo covid bwe yayingirawo zazikoma 2020 covid bwe yayingirawo wano ne tulekerawo kukola ensi ne bagisiba nga bwe walaba ate bwe basiba ensi ne tugamba kati bwe twakomawo nga 2021 awo ne tugamba nti ate ensi babadde bagisibye ate oyinza okugamba nti Bannayuganda baleme okutambula kweno ate nga tebanaba kukyusa twalabanga abayitirivu nnyo tebanaba kukyusa passport zino ne twongerayo emyaka emirala ebiri kati nga twakava mu covid buli omu yalina ennyonta ey'okufuna passport abantu jjukira nti baali babasibye waliwo abaali baagala okugenda okufuna obujjanjabi bweru waliwo abaali baagala okugenda kusoma waliwo abaagala okugenda ku kyeyo waliwo abaali baagala okugenda kulya obulamu abasuubuzi okusuubula awo olabira lines ne lines wano ez'abantu abaaliwo nga bayitirivu obungi in fact ekiseera ekyo twalina stress mungi nnyo nga tujja wano ne tukola ku bantu abataaka wansi wa 4 olunaku lumu weruti nga tujja wano ku makya saawa 11 nga tuvaawo ekiro saawa 3 nga twakava mu covid naye Katonda n'atuyamba ne tuyita mu period eyo bulungi nnyo abantu ne tuba clearinga akati naye ekitongole ekitambuza passport kituli bibi tutuve ku passport zino abantu baffe ne tubakubiriza ekitongole ekyensi yonna bakiyita ICAO International Civil Aviation Authority Organization ekyo kitongole kiregulatinga passport akati bwe twatuuka 2022 netugamba kati katuzireke zino passport ne tuteekawo nsale nzijukira olunaku lwalirwa nga inaku 4 mu April ogwokuna 2022 netugamba nti tuzifuteko ne tusiizinga passport zino okujjako ne tulekawo omwaganya abaali mu diaspora nti jukira nti mu diaspora tulina abantu ba mirundi eki diaspora tuogera kubali ebweru wa Uganda abantu Kenya ali mu diaspora bali diaspora kasaba nga yafuluma eggwanga ali Sudan ne Rwanda bera diaspora tulina abantu ba mitendera esatu waliwo Abannayuganda ababeera mu countries ebweru naye nga kyokka ffe tulinayo embassy ate tulinayo ne passport center okitegedde category esooka y'Abannayuganda abaali beetaaga service category ey'okubiri tulina Abannayuganda ababeera mu ggwanga nga tetulinayo passport center naye tulinayo ki embassy okitegedde ekyokusatu waliwo Abannayuganda ababeera mu mawanga nga tetulinayo embassy tetulinayo passport center okitegedde emitendera esatu akati ne tugamba abantu ne babanga nga bajja mukomewo nazo passport kyokka kukomawo bukomi bw'otuuka wano ng'oprocessing eno empya naye bwe bwatuuka wano abamu ate ndowooza oba tebalina sente oba baayagala ate ne batuula butuuzi ne passport kino empya kakati
nga kitongole kituli bubi deadlines ziringa deadlines ne tugamba kino passport tugirekedawo choka ng'omunauganda ali ebweru tulinawo a solution tekitegeeza nti omunauganda bw'oba oli bweru olina passport eno tosobola kufiira eyo kati obuyambi bwe tubawa bwe buno bw'oba olina passport eno tokyusanga obeera mu ggwanga category emu nga tulinayo passport center tulinayo embassy genda ku mukutu ojuzemu ebikwatako omukutu gwa www.passports.go.ug juzaamu ebintu byo ofune appointment osasule ogende ku embassy ku passport center bakolere ki okolere passport embassy yo munsi yo woli katukeze America genda ku passport center e Washington bakolere passport nga tofulumye ogifune tofuluma ogifunireyo ogikolereyo fingerprint ozikolere kifaananyi interviews byona kubanga tulinayo office eri full fledged nga bolaba wano tulinayo officers abaku interviewinga n'abakujjako ebigalo ne bakuba akafaananyi ne bakola passport katono nnyo nga tonabagenda ku ndala yonna nga bw'oyogedde ku America njagala twogerere ddala ne ku nsi endala nsi ki endala ezo zoyinza okwogerako wano nga ziri mu embassy ne passport center ng'omuntu asobola okugendayo ddala na processinga passport ye neggwa nga wano we tuli kati tulina America nga ne tubeera ne UK United Kingdom ne tubeera ne South Africa Pretoria ne tubeera ne United Arab Emirates ne tubeera ne Denmark Copenhagen ne tubeera ne Canada kati mu weeks 2 tugenda China weeks 2 ezijja tugenda China okugula office ezo countries totawana okomawo eno passport ogendeeyo n'ogikola n'ogikolereyo n'ogifunira neyo oyogedde ku UAE eyo gye nsinga okufuna abantu abangi abasinga okubanga babuuza ku bintu bino ebya passports kuba oli bw'abeera Abu Dhabi agamba kati eno gyendi nveeyo ngende Dubai nveeyo ngende wa awawo kuba bw'ogamba nti UAE mulinayo embassy mulinayo ne passport center eri waddala eri Abu Dhabi ekibuga ekikulu ekya UAE ye Abu Dhabi si Dubai naye tulina abantu ababeera Dubai tulina abantu babeera waliwo ebitundu ebirala ebyetoolodde bingi bona office twagibateera Abu Dhabi ndowooza okuva Dubai ogenda Abu Dhabi okuvuga by road ndowooza saawa nga 2 oba 3 2 hours or 2 hours ngejinja ngogenda jinja nofuna passport yo tekiba kizibu nnyo kakati omutendera omulala gw'okubiri Abannayuganda abali ebweru nga tulina embassy tetulina passport ki center ogenda kyokola bw'oba oyagala kusaba passport genda ku mukutu saba passport yo ku mukutu sasula oyinza okusasulira ku mobile money oba ku visa card oba master card ebyo byonna bikola send wave ebyo byonna bikola oyinza okusasulirako passport yo eyo wali embassy nga tewali passport center olwo ebyo byajjuza bijja wano kati ajjuza ku system amala okujuza n'abiprintinga nga bwolaba zino no printinga forms z'obulungi n'ogenda ku embassy ne bakukolako ka interview gamba mwami kisibi oli muganda oli waawa weddira ki bisoka ne bakuteerako ebbaluwa ya recommendation ono abeere no Abu Dhabi naye nga muna Uganda recommendation n'okwata ebintu byo bulungi ne karisiti kosasulideko ne passport yeki enkadde oba photocopy n'oteeka mu envelope n'oteeka mu courier tugeze nga kafaananyi kwe kali courier yinza okuba DHL tulinawo ne Aramex tulinawo n'endala zonna n'oteekamu enaku ezi nga biri wano ngabiri Uganda woyingidde wano osanze motoka ya Aramex eva ku delivery nga kati bags z'aba abali ebweru abasaba passport abali mu countries zitali mu passport center zina embassy tezina passport center akati bwe bituuka wano tulinawo desk ekola ku bino ebya diaspora kati bwe zijja zituukirawo
ne bazikolako mangu kubanga tukimanyi nti abantu eri document yo kajali okubeera nayo ye passport baba talina katuzikola mangu bwe tumala ne tuziprintinga nafe tuteka ki mu envelope ne tuwa courier ezirese nezizayo ku address yo ne bakuwa passport yo. Okay. Yes. Without any pay? You pay for courier. Courier oyongerako mutwalo gumu ogwa Uganda. Okay. Mutwalo ogwo. Okay. Gumu. Mutwalo. Gwa Uganda si dollar. Kakati nofuna passport yo. Okay. Bwoba oyagala ku bwoba oli mu country nga telina mu embassy choka telina mu passport center ngomu yankubide ndoza wa Sabia. Agambye nze ndi Sabia tetulina embassy tetulina passport center naye njagala kola passport. Ne mugamba chokola ogenda ku mukutu no applyinga no sasula ku mobile omala okusasula no printing ebintu byo obiprintinga no kola ki no biteka mu envelope no biatachi no teka mu envelope no teka ko passport yo no giteka mu no tusindikira wano Chali bad advisor okuteka mu passport yennyini original oba photocopy ne woteka mu photocopy babwe nkuweereza passport yango original ate nenfuna wenjagala oteka mu photocopy okay photocopy kubanga ife wano tuba tu verifyinga tumanya nti no passport twajwa mwami kisubi ate ne tunula nakafaananyi kolese katugenda kuteka mu passport no bisindika ne tulina wano call center tulina ko email tulina ko call number tuyinza okukubira ne tukubamu bye tukubuzaako nga 2-3 ku confirminga nti information ene vudewa wa kisubi nga tukola passport tumala okola passport ne tuteka mu envelope ne tukisindika n'ogifuna kakati bwoba oli mu bwangu olina ofuna emergency oyagala kukomawo ofiiriddwa oli mulwadde oyagala kukomawo waka kyokka tolina budde obwokulinda kugenda kwembaza kufiiringa ini n'okusaba passport kyokola oripotinga ku immigration y'eggwanga eryo ekitegedde nga kati Sabia ogenda ku immigration office ya Sabia no banyonyola no gamba nze ndi muna Uganda passport yange Yiino country yange eggwanga lyange lya stopinzo kosa zino passport kyoka nzira ye waka ne bakuwa ekipapula travel document akati kyoka condition eriemu ndi bakuwa ekipapula oja nacho oja straight waka paka Entebbe tobaako walala wonna ekuleta straight kiri one way ate era bwotuuka Entebbe ku airport nga bagikujjako bagikujjako nga bakyonona bakisanyawo bwe ng'oyingira ng'otandika ku process ya passport kati abali ebweru ng'oli mu bwangu oyagala kujja eno oyinza okusalawo kujja no processing eno passport yo genda ku embassy bakuwa travel document oba embassy teriwo genda ku immigration office ey'eggwanga eryo bajja kuwa ekyo kikirizibwa international naffe wano era juzi tubaddewo n'aba Russia Russia oba country ki tetulina embassy baze wano passport zaabwe waliwo ababbi babanyaguliddeko ensawo yaabwe awo nga ku electoral commission ne batwaliramu ne passport ne babakwagula so twabawadde ekyo document ekyo wane waffe emergency ne bagende waabwe bulungi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. So tewabaawo Munnayuganda ebweru eyo ayagala kudda ewaka ate n'agamba nawulidde abalala bagamba wowe kati
omunnayuganda takyadda waka ate n'ekirala balina okwerinda abantu bano abateeka obulimba ku social media nga baagala likes bangi information bamanyi nti information bw'ogiteeka ku social media nga ya bulimba esasamaza buli omu anja kubege etambula nnyo okusinga amazima kumaga amanyi nti bw'ateekawo nti taddewo amazima tosobola kutambula kati passport eno gye twalonzinze last week eyawukamu nene ebadde 2018 twagaba eno bagiyita electronic paper based eno gye tulina kati badde etambula eno mugiyita mutya electronic paper based erika kapapula paper based page eno papula kati gye twalese last week tukiyita electronic polycarbonate eri plastic njagala baginkwatire bulungi eno eri plastic nga bwolaba temenyeka tekola ne bwoba olina amazzi n'okwatako information tevaako nebwegwa mu mazzi information esigala kweri kubanga luno olupapula lulu lwa plastic nga bwolulaba lugumu nnyo balukola mu material ya national ID nga bwoloba national ID terumenyeka terwezingamu so tugiyise tutya eno mwembunde tugize polycarbonate passport electronic polycarbonate kino material ya polycarbonate twakola eno ekirungi ekiriwo nti bw'oba olina eno passport tolina ate okukomawo nti okyuse naye ekola until expiry eno eyaffe ebaddewo eno ekyakola eno bw'oba olina eno enkadde totawanya komawo passport zino zikolagana wamu eno passport empya neno passport ebaddeyo ya paper based zonna zikola n'olwekyo bw'oba olina eno passport eno paper based tolina kukomawo actually tetu-encouraginga omuntu yena tetukikiriza okukomawo nti okyuse odekweno okujjako ngekubuuzeeko oba egudde mu maazi neyonooneka awo wetukiriza ku processing la passport naye byokujja buuza nti kati engeri gye mwalese zino nange njagala nfune eno empya tetukiriza ate abapulayinga obwapulayinzi kati bitabangako nayo ayagala okurenewinga gye tubawo eno zino kati twatandise okugaba kutandikira ddala wiiki eri ewedde zino zokka zetugaba esebo omuntu yandiyagadde okumanya nti kipya ki nnyo oba ki ekyabaleetedde okugamba nti katudde kweno tuve kweri ey'olupapula tugambe nti gwe mutindo gw'ensi yonna oba mmwe mwagadde kukyusaamu ozeemu ekibuuzo gwe kennyini omutindo gw'ensi yonna kudictatinga omanyi document yonna terina kubeera permanent buli kimu kikyuka technologies buli wamu zikyuka abacupula passport nabo baimprovinga baperfectinga kati gwe n'ogamba nti kanzigale kweno bakusoma kuseera konna ne bakola ki ne bagicupula kati ensi kuba ekula ensi ekyuka naffe omutindo tuba tukyusa buli kaseera kasita tuba nti ekintu kyakyuse ensi yonna kati etambula ku polycarbonate passport naffe twalebe nti tulina need y'oku-upgradinga passport zaffe zitugane n'omutindo ogwo kyovu tolaba twataddewo eno passport ate passport eno engumu erina security features enyingi ennyo okusingako eno nga kati bwolaba ekifaananyi ky'omuntu tulina muno ebifaananyi biri bisatu biri bina actually kino ekisookera ddala okiraba wano waliwo ekyokubiri eringa ghost yeeno kikino wano newabeerawo ekirala mu chip kyotasobola kulaba kyokka bw'ogenda ku airport ne bateekamu nga balaba gwe tusobola kati bw'oba okipula passport ya mwami Kisubi tolaba akafaananyi akekwese mu chipu kati oyinza kuteekako kano
kumbe no mchip muliyo kalala webateeka ku airport nga bakola gamba sebo ononga waliyo omuntu mulala mu kisenge waliyo mulala mudira ate waliyo omulala si yegwe nga bakukwata kati kiba kizibu nnyo okucupula passport eno kizibu nnyo tekijja na kubeerawo lwaki ndaba olupapula lumu lwokka lwerwa plastic ndabange endala empapula eziri lwabo ngamba nti kati passport kati passport yafuuse eno ndaba mpapula kati awo obunte eno zino okuba mpapula kubanga eno wetuteeka visa kubanga bw'onookola plastic eno tesobola kuteekako visa bw'oneeba ya plastic tejja kukwata bulungi visa so eno okubanga esigala olupapula oti nga zonna we ziri ensi yonna tekyawukanako ne America ne China zonna zibeera bwe ziti so eno osigala n'olupapula kubanga olupapula luno lukola ki luteekako visa n'ekirala enjawulo ebaddewo bw'otunula passport zino ebbiri olaba nti coat of arms yakyuseemuko n'ebigambo bino Republic of Uganda kino kinene kati twakoze kitono eno eri light eno eri thick kati eno ebadde nti omuntu bw'abanga takikutte bulungi ng'esangukako buno ebigambo nga bisanguka naye kati eno gyetwakoze tosobola kusanga nebwa okwatako n'amazzi nebwa oleeta omusumaali nogezaako okugiscratchinga bwoti tewali kivaako ati n'ekirala wano Republic of Uganda yalabikanga eri bigger than East African community ate nga si kye kirina okuba East African community nene ku Uganda observation bungi obwabaddewo abo babadde mulina okukyusa so basically byebyo byakyuse mu passport naye not necessarily nti alina eri nti ajja afuna eno nga bantu babatambuza ebyobulimba not necessarily kasobeera n'eno ejja okutambuza paka lweriigwako oba paka empapula mwetuteeka visa wezirigwako zino empapula zino ziteeka visa so n'olwekyo abannayuganda cost esigadde kyekimu emiwendo passport ya $25 tekyuse gavumenti teyongeddemu ssente kubanga kampani yaffe ekola eno passport bakoledde ku technology aliwo already infrastructure eliwo already ekintu kyebongeddemu ndowooza printers eziprinting eno passport zawukanamuko ku zino kyokka sente zisigadde kumeka $25 ndaba ordinary passport yokka ye yakyuse twatandikidde ku eno ey'abantu abangi kubanga abantu abasinga bw'otunulira eno passport diplomatic abantu abazifuna batono nnyo tuyinza okubeera wano ewiiki neyitawo nga tetugabyeko wademu kubanga tulina abaminisita president baminisita bali bameka kituufu amala kola reshuffle n'olyoka gamba ndina okufuna waliwo abantu enaku ezo baali balowooza nti passport kasooba nga ekibiina kyo kya kala emyufu ng'ojja kufuna passport nga tubalaba wano nze ndi wa nuupu njagala passport emyufu ngakuba kyokka sebo si kyekyo ekiba nze ndi wa DP njagala ya kiragala nabyo bibaddewo nugamba sebo lindako si bya kala si bya kibiina bino bya kilasi z'abantu eno yaba MP y'abantu abakulira ebitongole bya government ba heads of government department si bya kala za party kakati omulala agamba kati twesimye bagaba za FDC NRM yetalinawo tedina ne passport za FDC ya DP ekisigade tebalina passport kiraba ezewo naye kati twatandikize ku zino be bantu abangi abakyusa mu kifo kyo zino kubanga
Okusookera ddala bantu batono abazifuna. Okay. Ekyokubiri tuzikyalina nyingi nnyo. Okay. Zino. Okay. Kati nga bwe ziba ziweddewo ndowooza tunalowooza ky'okukyusa nakyo. Okay. Mu myaka eyo kubanga tulina stock akyaliwo batono nnyo abafuna zino passport. Nsi ki ze tusobola okutambulamu nga tetufunye visa? Okay. Ensi nyingi ziri nga naye nkozesa passport ya ziringa 38. Naye kankumenyereko entonotono. Tulina Ireland. Ireland tolina okusaba osaba visa naye tosasula yabwerere. Naye okugisaba osaba okugendayo yabwerere. Kati olinya wano ennyonyi tekitukweetagiza okubeera ne visa mu passport. Bagikuweera eri ng'otuuse oli ku airport. Tulina Ireland, tulina Zimbabwe, Mozambique, tulina Kenya, tulina Rwanda, tulina Hong Kong. Hong Kong Malaysia. Malaysia tolina kubanga ng'olinya bulinya wano ennyonyi olina passport yo bw'otuuka eri ku airport ng'owaayo passport nga bateekamu nga weeyongerayo. Ennaku ezo naakava Malaysia nagenda bugenzi passport yange nenteekamu. Era wano mu Africa amawanga agasinga tetusasula visa okujjako South Africa. South Africa amawanga nga Senegal agagali mu West Africa ago. Naye waliwo enteesaganya eziriwo president waffe bwe yagenda e South Africa. Waliwo ebigenda okutuukibwako ndi mu maaso awo gye bujja tetugenda kwetaagiza visa ogenda South Africa. Era kati batandise already kasita obeera n'eno service passport tewetaaga visa ogenda bugenzi South Africa kasita oba eno n'eno diplomatic oba olinya bulinyi n'ogenda. Kati ekiddako eno era ndowooza abakulu babikolako ojja kuwulira nti naye bagijjeewo visa eyo. Kubanga ffenna tuli mu Africa. Naye kati amawanga nga gengubaliika Hong Kong, Malaysia tolina okubeera ne visa ogendayo. Ireland ekintu kya visa mu luzungu tukiyita kirina okubeera reciprocal. Bw'ojja ewange bwe mba sikusaba visa nange tonsaba visa nga nzijeewo. Kiri reciprocal. Kati bwe tuba tugenda Malaysia tebatusaba visa nabo bwe baba bajja eno tetubasaba visa. Kwegamba mpankuwe kiriwo ekito kiri reciprocal. Countries ezitazijjako visa naffe tetuzibajjako visa. Kiriwo ekito. Wewa watrabo omulungi ye mwami Mundeyo naffe tugambye nti tulina okutambula n'omulembe nga bwe ba-upgradinze passport naffe tugambye nti katujje tufune information eyo abantu baffe baleme kubeera mu bulimba babeere n'amazima gennyini. So nsuubira amazima ogafunye. Mwami Mundeyo ki kyolekera Bannayuganda abo abatulaba? Ekintu kiri kimu Abannayuganda abatulaba. Bw'oba oyagala kusaba passport badde nkwegayiridde naye okusooka kanebaze abantu ba diaspora. Omanyi mu 2019 sente zasinga wano mu zava mu diaspora. Abantu abo bali batukolera ffe batukolera sente basula mu mpewo kyoka bakola nnyo bakola n'amaanyi muzira bakola nnyo okubeezaawo eggwanga lyabwe. N'olwekyo mbeebaza nnyo emirimu gye bateekako engalo zaabwe era mbasabira Katonda abakwatizeeko. Naye ekintu kye mbakakaza nti ffe eno Uganda tuli wano okubaweereza. Temuwuddisibwa abantu abajja ku mikutu ne babalimba nti tosobola kudda Uganda. Bw'obeerawo n'obuzibu obwa passport ng'eyo oyagala kufuna empya oyagala kurenewinga oyagala kujja ewaka okyalina passport kisubi wuuno mumutuukirire mumukubira esimu ajja kuntuukira nange nja kuba nga muddamu bulungi mu kifo ky'okufuna information mu bantu abo abanoonya likes ku social media si kirungi. N'ekirala ekyokubiri bw'oba osaba passport
kati tokozesa babroka passport kyangu nnyo kintu kyayanguye ogenda ugenzi ku mukutu n'oteekamu kantu katononi n'osasula passport yo ne tugikola mu kifo ky'okubaddiremu omukutu ogwo omukutu kuli www.passports.go.ug omala okutuukayo ku kiwanja kyaffe ojja kusangayo foomu ennyangu nnyo okujjuzaamu n'ojjuza n'osasula n'olaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo n'okola appointment n'okola interview omala okukola interview ne tukola passport bweba ready ng'ofuna message nti passport is ready ate ntwala omukisa guno okukubiriza Abannayuganda abakola passport zaabwe bajja wano ne basaba ne basasula ne bajja wano ne basimba layini ne tuzikola ate kyokka tebazipiikinze ziri mu sitoowa zaffe eziwerera ddala emitwalo egi tebalina gye bagenda emitwalo 3 tebalina gye bagenda document ebayiyo oyinza okugikozesa mu kintu passport ekuyamba oba mu kugula ettaka ng'eryo okwewola sente ne mu kooti okuwaayo ng'ofuna beyiro olina okuba nga owaayo oba passport so n'olwekyo nkubiriza Abannayuganda abatanaba kujjayo passport kyabwe kati ennaku zino ku system kwaffe twayongeddeko ekirungo kye tuyita check status. Check status kitegeeza ogendayo n'ocheckinga status ya passport yo. System nekubulira wagenzeyo luti kati passport eri wano. Kati enkya ejja kuba ready n'ojjanga ng'oli sure nti passport eriki eri ready. Oyinza okubeera eyo kumbe waliwo information ebulako aliko ng'otudde nga tomanyi nti information ebulako so kati tocheckinga system ebe kubulira ndi waliwo information ebulako n'okola ki n'ojja so twebaza nnyo obudde bwe mututte okutulaba kubanga abantu abamu tebaagala kulaba programs nga zino kubanga bagamba tebibakwatako so njagala kwebaza abo Abannayuganda bonna batuwadde amaaso ne batulaba ne tunyonyola ensonga zino zonna ezikwatagana ne passport mwebale nnyo mwebale eddala atulaba omulungi nange sagala kusukka waawo ndowooza buli kimu kyonna Mwami Monday Simon Peter omwogezi w'ekitongole kino ekya Internal Affairs ababuulidde buli kimu tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.